Ndiste Mm. yene kanyemu kona wedakikanga abiri zokka. Tobozi wanjigiriza ebalitereza. Aha, yeah. Ngenda kunyumyamu kona wedakikanga abiri zokka. Banga enkya nina okukola nze. I have a job here in Europe. Tolinga abantu n'abantu abasingira mu Europe munete balina mirimu. Abasinga babeera ku kamwanyi. Akamwanyi okamanyi? Akamwanyi kamanyi zino sente za gavumenti bibeerawo ne byebuzabuza mbu byagwe eddalu mbu biralu. Kati abasinga babeerawo ku kamwanyi kati gavumenti nebalabirira ngabo n'abeerawo ng'olabirira embwayo olina ogigulira emmere ogigulira essupu n'eggumba linaazanyisa. Wamma kyovula bibeeraawo tebitegeerekeka. Biba byefuula ng'ebirala naye biba bitegeera oba ddala bibaamu olulalu. Anti bw'omanyira ebintu ebyo of course otandika okubeera nga ovaavaako. Richi leero tubadde twagala nnyo violence naye nange saagala violence. Omulamu nga gw'otandikiddemu ng'ate abamu bagenda kunyiiga. Kuba wano kati abantu batandise ebya sympathy, abantu bali mu bya sympathy kati. Abantu ba sympathy ngenze ne mbalaba naye nze njagala tubawe debate bajje bambulire nze nabakola ki. Tukoleyo debate ngeri ku real life obanga eri we banagiteeka nze nja kujja mbabuuza abo bampalana nabakola ki. Kuba ngenze nempulira promise bampeereza akagundi nga promise nze promise onneesibirako obwereere. Sinza yagamba ayina obusungu ku mutima. Mu nyumba yange wano last year kati lwaki teyaŋŋamba nti namunyiiza. Ogambye yali aweewo. Ekiro ngera tuva mu gundi mu after party. Naye omukazi anneesibyeko buli walaba gye banvumira ng'adduka eyo. Wano yavuma musoke. Nakubuulirira okimanyi mbw akubuulirira kati n'okubuulirira. Kati nze ambuulira atya nga yetasa kwebuli. Wano yavuma musoke ng'ensi yonna yonna eraba. Yasinga okuvuma. Musoka yamuyamba n'amugya eri mu myala gye yali asula. Neewuunyiza nange nagenza ne neewuunyamu Promise sebo yazze wano ku live yange I think 2 days ago. Promise n'agamba mbuffe tetulina values. We don't have life values. Yajja wano n'avuma musoke nga musoke tabira na ku social media n'avuma abakazi ba musoke n'agamba nga musoke bwe yamusuzanga mu gundi mu kampu musoke nga bwe yamuliisanga enkoko musoke yamuliisanga enkoko z'abatake mu paaka mbu nga tasobola mutwala mu restaurant naye ddala kati oyo omuntu n'agamba mbu ne musoke yayitasaana namuzina n'agamba ne musoke byonna tubirina tukyalina records mbuye musoke asinanga n'akasolo katono tujjeyo tukasalemu akatambi tusobola okubijja kubanga si byawala nnyo kati naye atwesibyeko ayagala okubuukira social media Facebook bayamugana agenda ku TikTok. She can try TikTok. Fe abantu bawalana titumuliko naye omukazi atubuukira eno n'eno naye kati yefulambu omulungi nga bw'ogambye nti tukole debate nange ekintu ekyo tekyansanyiza bulungi. Tukole debate nze bambuulire tunabakola nze kale nze nga nze yange gogenda kubeera n'ebibyo buli omu agenda kujja tukole debate. Nze yaŋŋambye mbu ndi musiru nnyo mbu singa ndi mugagga nnyo mbu naye nvuma omugagga. Naye alina omuzungu lwaki yetabeera mugagga? Yalina n'omuzungu nga yesi mugagga. Sebo okumanya promise ono alayika era tulina okukola debate tulabe. Ate debate tulina okuleeta n'omuntu asala empaka. Tugenda kuba mu mpaka ani asinze. Kubanga neewuunyiza namugambye nze saagala kubeera mugagga. Ne mugamba kale anamugambye yasiba okwagala obutalaga omumanyi. Yankubira essimu ng'ayagala okumiitinga bamadirati. Jjukira bamadirati baali wano. Ayagala nnyo abantu okumumanya. Wamma okumulumya omutwe ayagala nnyo abantu okumumanya. Naye ate wano Facebook ya muziramuko.
Kubanga Facebook bakambwe muka abantu bawano. Chovola Bazira. yagidde musimba. Mbukati ahambu kyekibaddeeyo sooka ompe ku lugambo. Kati ekibaddeeyo Honorable Mwami awanda muliro. Alina okuwanda omuliro anti Honorable Mwami naye Facebook yamugaana. Ate n'ekyokwogera amazima nze naliwo we watugamba mbu talina mpapula. Jjukira yajjanga n'akwata passport ba passport yali yagironda mu kasasiro oba yali abalalu. Banayigano mazima kati bagenda gamba mbu twabavumye. Naye nga ffe twogerako bwogezi. Tetuufu. Yajja n'atugamba alina passport ya Canada. Kati gwe wagende Canada n'omulaba nga talina passport bakayita alina mpapula. Kati bwe wakyogerako nti talina mpapula nanyiga nyo akasoko kyogerako ne Penge yali amuyiseeko ku live n'amugamba ajjayo passport. Honorable Mwami ne yeebuzabuza n'abula. Yayagala kubuukira nze bwe batyo. Kati ffe tujjenga ku live tutandika olimba abantu. Oba tulabe nga balimba abantu nze nzije mbagambe naku nina miliyoni ya $1 wano wentudde. Abantu bo babeerawo nga balaba bintu bya kisiru. Tuba tulina okwogera ku mazima. Bagende bampeza n'akantu mbu simanyi mbu yava ku mulimu gwe n'agwerekereza. Nze siberangako mu nsi yonna okujjako Uganda okumala weeks 2. Mbu yava ku mulimu weeks 2. Mbu bwe wagende Canada, mbu yalekawo omulimu gwe weeks 2 n'ajja akulambuza Toronto. Kati nze nali mbadde ke Canada weeks 2. Gwe weeks 2 ozimanyi. Do you know what 14 days is? Kati tukole debate bajje batubabulira abantu Uganda ne bavayo nga baweddemu nga badduka emisinde. Kati bo baba balimba bo baba balooza nti Facebook ebayerabira oba social media. Ate kati ate obalaba bana bagira mu bulimba. Facebook webazira ng'ate batandika okuwalana. Facebook yamulabanga abuulira abantu ku by'empapula engeri gye balina oyingira Canada. Ng'ate talina mpapula. Kati abantu ng'ate talina mpapula. Ebintu bya promise mbu simanyi gwa mbufa atubuulira engeri gye twali tulina okugyamu omugagga ssente. Naye waali omugagga naye alina omusajja omuzungu. Alina omusajja omuzungu lwaki tamugyamu ssente ne bako n'agula real estate. Lwaki tagaggawala? Alina omusajja omuzungu tamanyi na kuvuga mmotoka. Akyalina training. Rich naganye violence. Abantu abamu boyina okubajjukiza n'obajjukiza nti tukyabijjukira kati baba banoonya sympathy babumpeereza n'obugundi ningamba uno omukazi lwaki anneesibyeko Musoke yamusangawo yali amukene ne gundi n'akawunga ka muwogo yagambye Musoke yali amwesibako kubanga bwe yazze kati Rich olaba Promise yazze nga ayagala kuba fair atukyayisa abantu era obwedde olaba comments ze ng'agamba nti everyone is tired of you. No, she's the only one yatwetamu abantu bakyatwagala bali bate batusawadda mbu obwedda comment obwedde nzijjako nenfunamuko ku busungu naye ngamba alabika she's trying. Kamubulire promise ne Honorable Mizi abantu bakyatwagala era bakyatwagala nnyo kubanga ffe tutambulira kwalaali gwe wajja wano n'ovuma omusajja tosiima kati saawa zino olowooza abantu beerabidde kati ojja weeyongeza ebintu bya sympathy. Honorable Mwami naye yajjanga n'alimbalimba abantu bwe namugambako n'abijjamu busungu. Yagamba mbu sinyirira nga nkyabeera naye tumala kuyomba. Yagambye mbu ovaako evvu. Wamma wandaba nvaako evvu ddala nnaku. Baby Ferrari anyirira ssebo. Baby Ferrari alina obugalo oyinza ogamba tayoza bintu. Obugalo obugalo bwange. Oyinza ogamba toyoza bintu. Ate ndi kwalaali kwati wano sirina mu filter kubanga sisateeka mu filter gwateekamu nze ndi. Ate ka Baby Ferrari tekanyirira si munene kana kato osobola okukibirizinga nti ndi kasajja kakulu but I still look like a baby. Bonna aboogera bonna walolabe ku promise yenna emimwe wala gye yagyokya muzungu agezezaako okumuliisa emmere naye biganye. Omanyi bana abakazi nga yakwata mu kizigo naye nga tekyamunoga bulungi mino gyagi kati abeeraawo mbuye be bali awo be bambuukira bannange munneesonyiwe oyo promise tafaananikako
mbu t-shirt zotunda mbu ozitunda buli agula t-shirt n'omala n'omuvuma. Anti kati abayingiridde business yange nempaka kati abantu bakyagula ebyo babivuma ddaba Julia. Promise yagambye mbu kale omulamwa ogwa Promise gwaliko nze bwe mbangulaba ayagala kukuba naye simanyi oba n'amalako azze n'emyondo. Promise teyansasula na sente za t-shirt yange yatwala ya bwere nga yetamizizza eggundi eyo eswitsizirandule naliyo gwe mubuuza ani yajja okulaba munne ne t-shirt yange twayabwe mpaka ne kati nkyamubanja yangamba omwezi sagala t-shirt njagala crop nga yambulya ne mugamba wonooba yaga crop gwe kola ezizo nga ziriko Life of Promise ezange zaliyo nze sirina nga genda kola hood yambulira mbu nyina okukola hood buno obumpi kyokka kundi lyonna lyayiikayiika mwenyi mukazi mukadde netayagala kukkiriza mbwe ayagala kwambala crop hoodies. Richi twali tugambye violence tulinye ku break kati nze nkoya amanyiro kati mumanyi badde nsirise ne buli wenafunamu akadde abantu abamanyira kati Promise kukundire lyayiika mbere ayagala nkole crop hoodies. Musoka muyambye amuleetedde abaana be bali basiranire eggundi ali awo amanyira yagambye mbu ekirala kyaganze ndiwo kutuusa bujulizi ate wedda kwendi bujulizi ti Promise teyankubira nga ali naawe nga nnoonyeza ekitenje. All I did was help Promise. yagamba wagala kunoonyeza kitenje era nanoonyeza ekitenje nga muli Nairobi lwaki teyandaba nze gwe yananoonyeza ekitenje nti ndi musiiwuufu. Yagambye mbu bwe yatuuka e Netherlands mbu abantu bamukubira amasimu mangi nnyo nga bamugamba teweesembereza kasajja ako kabulabe nnyo alimba ate nga yajja wano after party mubuuzo oba teyajja wano kati lwaki yajja lwaki yanneesembereza nampita ne tugenda ne ku party nina ne voice note nga neegayirira Richi jangu ne muganze ngenda kukola nangamba I have to see you before you go mbulina obukakafu sitera nnyo yingira yeeyo naye kati nkoya akamanyiro ng'onyize nnyo Richi anti nkoya akamanyiro nakava ku holiday nzize kulira kisinga abantu bali mukumpereza bintu nti Promise amanyira. This was last year wano nga omwaka tegunaggwa guno gwenyini omwaka siddangamu mulaba wadde okumwogera ku mpaka kati. Promise wakutta n'asobolawo kubanga ye azamaze abo abakazi baagala nnyo okuwaayiriza nampereza ne message ne mugamba nze owaayi ngenda kukola nangamba nedda bw'oba omaliriza jangu biti nyina okukulaba ne tugenda ne ku boat cruise. Twagala debate oba debate etandika olwaleero kubanga obuzibu enkya ngenda kukola clockshop oba enkya nga kasultani ka live ng'obudde bukyali. Debate ebeereyo naye debate eno enyuma kubeerayo overnight ne tukola transnight buli muntu n'ayogera neyekya buli omu kyakola munne kubanga nayinza okulaba nga kaagala nnyo okulipirako kannamukadde nenja katereeza be kalina okubeera. Nyanza okulaba nga bo bazze bamazeeko kuba real life naye baseke namukadde agala okulipira namukadde oyo namukadde si yatandika olutalo e Dubai era mukazi wamma Promise era olutalo lwaliniri lwatandikira ku Promise abantu nze bendabye wano they are not different from us naye kati olw'okuba waliwo embeera kati bazze mu sympathy anti ebya sympathy tebisobola kukola because abantu balaba abantu bakimanyi nti Richi banvumira bwereere nabeesonyiwa wandabye eggundi Luxembourg wandabyeko nga nnumba abantu abo nekola ebintu byange bwe nali e Germany wandabyeko oba nali e Mexico buli baba noonya amasanyalaze lwaki bali bubi nnyo nze sikitegeera anti abantu Promise buli kati Promise alina mention gy'aliko buli waalaba we bakuba Richi yasooka ku mukutu kiki ennyo kiki ekiriwo anti kati olaba abakazi abo bagadde nnyo social media ebamanyi n'abavubuka abo kati ffe batulaba nga tukyaliko bawulira bubi but they are not creative they have
bogus content. Aha, n'ekirala awo koonawo nnyawo yazze n'atugamba mbu content waffe tanyuma. Anti kati mubuze lwaki akyatulaba. Wabata nyuma wabata nyuma abalala nga bakyamulaba ya amulaba atya mutanyuma yali badde yatwesonyiwa dda. Yagambye content waffe tanyuma mbu singa tukyusaamu mbu ne tutagetinga companies namukadde Kate Kalanzi ngenda muyisaamu eggaali omanyi ekitimba kimuyoola sebo namukadde Kate Kalanzi naye n'agamba mbu we start targeting big companies and we stop targeting individuals. Anti kati nga bwe batugamba targeting kati promise asobola targeting companies kwa naka okola live kwa bwerera ate yazikolanga akole live targeting big companies. Very simple. Ono yatuwaniranga Tata Chikaba okimanyi bali batandisewo ne gundi simanyi mbu I'm in love with Tata Chikaba nga ina content yena bogus. Kyokka yazze wano mbu batuwa amagezi mbu yasose n'atuwa amagezi mbu omugagga twamukozesa bubi mbu twandiwandiise proposal business proposal ne tuziweereza omugagga n'atukolera business multi-million businesses mbu naye ffe twagala omugagga ku kasita omugagga business anagikola teri multi-million nga naye tagirina. Balozo omugagga yatagala multi-million business. Multi-million business ezaba Elon Musk. Ezaba kati mbu simanyi ahambu katukole tutya mbu tuli basiru nnyo mbu bwe batuwaayo ez'omwenge mu ne tujja kuno ne twasama mu kifo ky'okuwandika proposal mbu era kati yatuwaddeyo ko kuz'omwenge yengajje n'atulaba nga twasama mbu kati mbu tuli basiru nnyo mbu tuli kuno ku Facebook sebo yeyambiri tolinze nangamba obeera otya ku Facebook nga tolina kyogifunamu oli musiru nze nalaba nga Facebook sigifunamu nenjivaako sobola kola kintu kyesitafunamu namugamba nze nfunamu nze lwaki Facebook nze njifunamu nze Facebook gyenzimbyemu ennyumba ye atagifunamu kuba Facebook yali ateekako bogus content kati sawa zinagezako okukola comeback atubuukira musajja wa mulemi omuzungu okujjamu ssente wano yajja n'avuma musoke n'avuma musoke buli kintu kyonna ekibi kati mbali wanali tasimba ffe mbu tusiiba ku social media simanyi nga tuvuma abantu wano teyavuma yavuma musoke omusajja yamuggyeko n'abakazi bali abakazi abalala ne n'avuma bamusoke n'abagamba mbu bawunya enviiri ebintu ebyo nanze nange kati ntandise obijjukira kyokka yagambye mbu ffe tusiba tuvuma abantu lwaki tewantaginga wali nzukusiza at least nompita nembeerawo weekend nga mbadde free yabadde debate no wano nga ne bajja kati yazze promise ng'ayina ejjeeri eriri mu comment awo mu comment section n'atuvumbagati yabadde agala tuvumbagatira nabadde ne Ssekimpi ne tumuteekako embeera ne tuleeta ne musoke twayise musoke ne tumuleeta musoke tumugaa uno omukazi yakukuula tiketi n'akuba sente ze za tiketi n'alimba okuzaalira omukazi tasiima musoke yamujja eri omanyiye eri mu Kimumbaasa gye baali basula nga Rwanda yabalema nga basulira Mukene gundi yali yasiraanira eyo musoke gye ekibuli we watera okubeera Abanyarwanda eri Kawempe gye bali waliwo ne wanene gundi wano manyi wano bayitawo awo nga ku Green Hill Academy awo bayitawo batyawo era ngenda kwebaka bweziwera ssaawa kanjira eddakiika nga 10 wamma genda mu maaso omanyi awo ekibuli Nalukolongo awo Nalukolongo bano bo baali bava eri musoke n'amwagala nga yina akulubusa oyo promise no bw'omusanga nze musinga okunyirira yayengerera omanya abantu abayengerera yanywa nnyo walagi n'ayengerera yagambye oli musiiwuufu nnyo mbuno yagambye kati obubaka mbutuusa yagambye
ogenda n'otunuulira omuntu akuvuma bw'omusinkana mu reality avaako nevvu nene ngamba nangamba Richie tulina okwekubya ebifaananyi ne last year wano tulina okwekubya ebifaananyi Richie nyirira I look good Richie onyirira Richie olina dread enyirira ng'olinza okuza dread ng'oli musiiwuufu erinza okuwanvuwa tekisoboka tesobola kuwanvuwa bwali busiiwuukirira nga bwavaako anenywere ne ku mazzi maama kyekira kyeyagambye n'agamba era bwe yatuuse n'agamba mbu yakubeererawo nnyo era abanja sente zo zimuddize zeyagenda mu Dubai ku Summer Festival ate Dubai nze namufoosingako okujja waliwo gwe nasibamu omuguwa yabanjiza gwe tujese kimpi yagambye mbu singa osomuddiza sente ze zeyagenda mu Dubai yakubeererawo n'akuyamba n'ajja ku Summer Festival kati mbu osobola omuddiza sente ze n'omulundi omulala era alina okujja kubanga Summer Festival sikaka abantu bajja beeyagalidde abantu bajja beeyaga waliwo gwe tukakala tongaawo gw'olina okujja kati ekya sente zo n'azimuddiza oba nedda ate n'amuddiza sente ki nga n'amuddiza sente teyanyumirwa pate n'ayagala n'okulwanira eza tiketi eza woteeri n'ekikumi kya euro kyeyasasula woteero yasula teyasula na ku woteero kwe twasula gwe wamulabawo nze yasula nange simanyiiyo nali manyi kojja Max gye baasula mmanyiiyo bananzo baasulanga ku Intercontinental lindi baasula ku Intercontinental deira mu kimetro okakana alyawo mukati sente mbuzaki mwagala sente ze eza tiketi yamuleete Dubai ekikumi kya euro kyeyasasula ekya entrance ne sente za hotel mubuze teyayingira yampana n'agamba wabula Richie otegeka ye yasinga n'okuzina ennyo n'atuuya n'enkwawa nga yenna alina atuuya n'enkwawa si yalina ebinnya ebinene nga gonna agannyo gali kungulu gati n'ebiiso violence twamulekedde awo twazize mundu ku ggombolola nabivaamu bino ebintu naye abantu nkoyo okujja nga bambuukirabuukira ndi mu bintu byange si yalina gano agannyo g'Abanyarwanda gano aganene gano agabeera kungulu nsinikirako ebinnyo nga gona gali okwo yenna ayengeredde ebimu bintu byakumanyira nze aleseza sente tezidda ate sente teyayingira mu kivulu teyanyumirwa ate eza tiketi ki ennyonyi yamuggyera Switzerland okumuleeta Dubai ku kivulu badde atuwa amagezi bw'omugega twali muggyemu sente ye gwe yawasa mwavu kati oyo asobola okwegula gwe mubuuza alina omulimu Switzerland akolawa nange ekyo kale yantaddeko nnyo embeera yakwefunidde ng'oli wekka nempita Gusekimpi ngambi Gusekimpi nagwo era si gwe guli agutegeera ennyo naye nga gukubawo nnyo era nagwo oyo omukazi okuva le yajja n'avuma oli abantu wadde olina okubajjukiza nti yavuma Musoke n'avuma n'abakazi abalala bulijjo n'avuma abantu nga kati obwedda ayagala kunzanya psychology kati nga bwe muzze eno mu mboozi ya Musoke ne mugamba naye gwe ogamba mbu ffe tetulina values naye gwe wasobola okubba omusajja ali innocent ovanga ne ku mukazi ayeesiba enviiri ewaka Promise yeesiba enviiri ewaka wamanyi otya nti yeesiba enviiri Richie ate gwe mumanyi nyenzeyo nayo nabyo nabe nabadde nzisoogeranga naye nkoyo akamanyiiro nkoyo abantu okubeera awantu anempulira nti abantu batandise okumumanyira gwe obwedda nekyekyandesiza ne Musoke obwedda bwemuzze eno nga nze njala mukubiri nja kwebaka ssaawa ddiriza ntoko nnyumize obwedda njala mukubiri eno ewa Musoke yasoose kati bwe yabadde akajja yabadde agala gula sympathy mu bantu n'agamba mumanyi mwavuma wano Donizera ne mumulwaza ne muvuma omukazi ne mumusesebbula naye ng'ani
kimanyi nti ne Donizera ne muvumi munnaffe naye wantalo ngaffe. Donizera ne yatuvuma. Wali mubuza ye bwe yavuma Musoke n'agamba Musoke alina akasolo katono. Byali binyuma ku social media. Ate ng'oli bbaawe eyamujja ne Kampala. Bwe yavuma n'alwana n'abakazi ennyumba gye baamuteekamu n'abagoba ne mu nnyumba. Yaloza teyabawa depression. Yankuta obujjegga nga ndi wano nga neewozaako ndese nga asibiti yabaddeko. Badde lunaku ki? I think lero Monday. It was Saturday. Yali Saturday. Ekiro ekikeesa Saturday, Friday. Ekiro ekikeesa Saturday. It was Friday night. Awo twali ku TikTok ya. Twali tu. N'agamba. Ate ku Saturday nali twavulira. Awo yagambye mbu twavuma Donizera ntumulwaza. Nemugamba Donizera naye mwana wa ntalo ngafu wano yateekako live n'avuma big time. Ate awo yalimbye kubanga Donizera bwe yalwalira yali ayomba ne Sarah Joy. Era twali ku yabadde alimba. Donizera talwalangako ffe twayomba naye. Donizera yalwala luli. Mabegako yabadde anoonya sympathy. Kati eyo ne mujjayo. Ebiseera ebyo Donizera yali abeera na Boston. Ojjukira Donizera yalwalira kugenda ate Donizera likyali waffe nnyo. Kati byayogerako tabimanyi biba bigwira bugwizi. Ojjukira ebiseera Donizera bye yalwalira. Era n'ayomba nanyo n'agamba n'ayomba lwaki gundi teyazze kumulabako nga mulwadde. Era ebiseera ate nga Sarah Joy yafuna disappointment. Sarah Joy yagendanga n'abba emmere mu fridge naye bwe yalwala teyagenda mulaba. Kati ono byadayogerako kati olaba baba mixinga ebigambo nga tebabimanyi nga banoonya sympathy wano ku social media nga beefuula abalungi but ebyo bye witch women n'akakazi agalugulugu. Kati ebyo byaddanyo nyambo ne tumulwa Donizera wano omundi gwe twayomba naye talwalanga nako. Yalwala luli eri ate yalwala bibye ng'omuntu omulala bw'anaalwala. Yabadde agala abantu bakale batukyawe. Mbufe tuli babi. Kati bwe yamaze n'agamba mbu Shayi, mbu waswaza Shayi, mbu simanya n'omwe. Sebo n'ebya Shayi yabireese. Anti byebyo. Mbu waswaza Shayi. Mbu naye nga Shayi akubeereddewo nnyo n'abuuza n'ekibuuzo. Yabuuziza ekibuuzo ng'akibuuza abantu. Mbu mumpeeyo abantu 5 abatandika ne Richie nga bakyali naye. Anti kati Shayi tamumanyi. Era nza yatwala Shayi gundi na Switzerland kati Shayi tamumanyi. Katasa kungamba mbu abatandika naye. Twatandikira wanze ne Shayi. Kwagala kubuukira bubuukizi. Bintu byatamanyi. Ayagala nnyo okubuukira. Ate tanyingiza nnyo munda. Nja kuyingira nnyo munda. Kati ffe bwe yatugambye mbu tusome abantu mbu abantu 5 abatandika naawe ng'okyali nabo. Ne tumugamba gwe nga watandika ne Musoke naye kati nga toli naye. Weevale nnyo. Wamubuza ekibuzo kyabadde kirungi nnyo. Musoke n'akuyamba n'akuwonya. Wansi wegundi twakimubuuziza naye kweka wansi w'entebe n'akomawo. Walimubuuziza Musoke kugulaaya. Walimubuuza Musoke yakuyamba n'akuwonya enfuufu. Kati n'ekika kyammwe naawe kati osobola okubaweereza ku kasente. Musoke ebirungi byonna n'obirabirwa Musoke. Ne wajja n'omusasuza kumuvuma buvumi. Kumuswaza ku Facebook. Ffe twamubuuzizza watandika ne Musoke okyali naye. N'abaddamu ki? Naye kweka wansi yakoze bw'ati naye kweka n'amaani n'akomawo. Ayagala okubuukira oyo. Tojjukira mbu yagezangako okubuulirira abantu. Naye yakolagalayize ng'abuulira yaŋŋambako Rich kati nkoze ntya okukuza page yange ne mugamba noonya content omulungi. People will follow you. Kati yabadde atugamba mbu tunoonye content omulungi. In fact namugambye oyo content gw'oyagala tukole gwe mukole kumana naawe olina page. N'agamba ye Facebook tasobola gibeerako mbu tagifuna mutakola bintu bya Facebook esasula
yakyali kubire ebikadde forede batandika ddo tusasula kati yabeerawo ayagala okubuukira abuukire eno yeegula eno bweyegula eno wano nga negayira wano okusinkana bakiko banange lwekinkwegayidde bambi bandeetereko ayagala buli omwe amumanyi namukadde weewumuzeeko saagala kuddamu kunteeka mugaboozi go namukadde oba Facebook wagivaako genda olabire taata kikaaba omunuuna akasolo ze neesonyiwa musajja watundi ku bintu byange okimanyi naku nali sikyayomba wali tokyayomba naye ndowooza balabye nga oli munafu ennaku zino baba balaba opportunity ndowooza balabye nga oli munafu kubanga kati buli omu ndaba ebikere byonna bivaayo ne bibuukira oyo riki olunadda wano nga kitukabirira mbu obufumbo bukireme mu kifo ky'okunuuna tata kikaaba akasolo oli wano otusinikirako obusinikizimanyi kati waliwo yaŋŋambye mbu omugagga twamukozesa bubi mbu twandiwandiise proposal ne tugiwa omugagga ne mugamba ndaba naawe oli wa ku Facebook gwe lwaki towandiika proposal ne tulabira ku ggwe wandiika proposal ogiweereze Juliet zaawe naŋŋamba nze sigyetaaga ne mugamba ate kati lwaki oyagaliza ffe tugyetaaga namubuuza ani akugambye nti ffe twetaaga proposal ffe tetugyetaaga naffe nze nange sigyetaaga obuzibu balina becontradictinga nnyo bagamba nti ffe tetugwana kirungi kyonna ate olumala nti mwalikoze bwe muti ate olumala nti liki mukadde nnyo ate olumala bampita muto mpulidde mbu gavana mizi mbu atwetondedde gavana mizi atwetondedde kati tukinjala kubuuza kino ekibuuzo mbuuza waliwo kyebabala enkambi eri nze first of all ngambye tugenda kwekutula mu Facebook egenda kwekutulamu ebibinja bibiri nze siva ku ntalo sigenda kulekerawo okuvuma ekyo kyo nkibagambirawo leero nkibagambirawo era atayagala ntalo mbulookinga ogende eri mu b'emirembe tweyawulemu ab'entalo n'ab'emirembe ab'entalo tugenda kweyawulamu n'ab'emirembe beeyawulemu nze ngenda kusigala ku ludda lwa ntalo sigenda kuva ku ntalo entalo ngenda zirwana buli lutalo olulijjanga wano ngenda ddulwana ekyo kyo mukimanyi sigenda kubeera na mirembe paka ngenda kubeera nga nkola violence ku Facebook kuno ne bwe ndiba nkaddiye ngenda kuba nkola violence that is how I branded myself era ekyo mukimanyi atanjagala mbulookinga violence agenda kubeerawo olugambo nina okukola olugambo nina okugeya yes kati nina kubuuza ekibuuzo kino Governor Mizi akoze live yakoze n'ekiwa official document n'agiteekayo n'agamba yeetonda ku buli muntu gwe yamenya omutima gwe yavuma n'akola live Governor Mizi abadde asemberedde nnyo kamera ng'ogutwe gunene ebimwanga bigaziye bwe biti nga bikazi oiva biba bikazi kiringa ekitanywa amazzi kaakati nekigamba nekisoma erinnya omu ku omu mbu kyo kikoye okumala energy yakyo nga kivuma abantu kiri mu ntale zitategerekeka kyetondedde alien skin kyetondedde abantu bonna kibetondedde naye nze nanga netondedde erinnya lyaganyo lyatulwa obwedde abantu bamugamba wetondere MC nekigano akoze bulungi nnyo okwetonda era ekintu ekyo nakikugamba ku lwokuna luli ojjukira bwe nakugamba nti omugagga banaagenda e Uganda tajja kubaweereza ssente kati banaatandika batya okutuvuma nga nnyota ebaluma kubanga jjukira naye omanyi ekisajja ekyo ekyokumwalo kyanseseza nno waliwo bwe kyakola live yasooka gye kyasooka okukola nga kikuba kyagamba nze sinywa mwenge era nzijja no ku live nga ndi soba bulungi neko ne kajja mbukakutte busirooko mbukanywa busirooko
live ey'okubiri gw'olaba omusajja w'okumwalo yajja akutte eccupa ya siroopo akutte ne giraasi ku live kati neŋŋamba abantu be baweereza basiru oba kiki kubanga live eyasooka yagamba ye tanywa mwenge takola live ng'atamidde ajja kuno n'ayogera ng'ali soba mbugwe oli katamiivu okola live ng'otamidde wenna ng'onywedde walagi ng'onywedde busirooko live ey'okubiri yagamba mami Juliet antaddemu kisirooko ng'akutte ekipa ya sirooko akutte ne giraasi ng'anywa ng'ali ku live eyo bagiyita pressure kubanga nabeeranga ne gavana mizi ng'era ngamba Richie wanjigiriza kano akenge kawooma kasirooko kano of course nga tunywa ffenna era ngamba Richie tusooke tunywemu ko tufune vibe kati bo beerabira kati pressure bwekusuka jjukira kati eba pressure jjukira ffe tetuvunika era waliwo yanywa enjaga ku live nga kimususeeko olwa pressure eba pressure kati kyovula abadde balina okurecruiting eno barecruiting kati banabala kati bagenza okuleeta namukadde ambuukire kati namukadde promise mwaleese emmotoka enkayire mwemugirese mwesebe biferali wansi emmotoka enkayire namukadde promise alabano kati yegwe baba baleese kati baleeta emmotoka enkayire yereeyisaawo mbwejje enoonye sympathy bwe muba mwagala bya sympathy naffe tusobola okunoonya wano abantu tuyinza okuleeta pasita sebo gambye ekyo oyogedde n'olusoga bwe banaba baagala lutalo kubanga nze olaba bino ebintu nakugamba mbadde saagala kuyomba kati nja kuluyingira mu afya nja kujjako kondomu nduyingira ekitwe nga bwe nakugamba gwe okimanyi akakagambo k'olusoga kansesezza kanzijukiza n'ekivumo kye wavumwa guno ogusajja ogwo gusajja naye ane Richie nali nakatandika live bwenti engeri gye wasengekamu ebivumo bwe watuuka ku kivumo omanyi gano agasajja gano agampi ag'okumwalo kunyumira nnyo kivumo ekyo kyenyumira ate jjukira abafaananira ddala omanyi okuvuma ekivumo nga kikufaanana nze nagenda kukumwaleka ng'ebisajja biringa gavana eso byonna bwe bityo nga bifunyizza emikono gy'essaati nakikutte n'akatimba kigenda kuvuba nkejje ate ennaku zino UPDF ebiyigganya bivuba ebyennyanja ebito naseka nabwatuka n'enseka nali nywaki ne biva ne mukamwa nga mpulira nfe nalabira ddala ebisajja bye nalaba ku mwale katosi nakku bwe nziramu okuwulira abantu nga bammanyiira kubanga abantu si balina kubuzibwabo kyobula nkubuuziza gwe babuuze yabakola kirwiki bajje boogere kye wabakola kubanga bwe tubabuuza Richie yakola ki nga balamu nze simulinaako buzibu naye nga batandika okuleeta ebirowoozo twali twezina ntuba ne twekyawo okitegeeza sirina bakambwe bawanda muliro n'ebeerera byange ne baagala okubuukira abantu bwe bati ababuukira jjukira kati emmotoka enkayire eyo kwenya yakulira ku mizigo kati babuukira buli kimu ne balaba wali opportunity omugagga naye bamanye essimu ye bagende bamuweereza message bamuwe proposal abakolera business bagambye ffe tuli basiru nnyo mbu singa omugagga atukolera business mbu kubanga n'omugagga naye ali business oriented naye mbu ffe obusiru bwaffe kasita batuweereza omugagga zaakola ezawalagi gwe mbu ffe kasita batuweereza ezawalagi mbu ne twasama ekiro kyonna nze omugagga yali yanjigiriza kuzannya stock yanjagaliza okuzannya stock naye nga nze sibisobola kyogala n'omugagga naye muzanyi wa stock waliwo ataki yugo like owerabit
kati ekitegeeza omugagga naye wagundi bino kaliwo akatodde kaliwo akatatodde gasiba akapapula ekyo teri akimanyira yajjanga n'atugiza siba akapapula omugagga no naye si mwangu Rich tutobye no n'omugagga oyo nga tutobye akapapula ko yakanjigiriza naye ne ngamba waayi maama olinza obutaleera ng'ajja natugamba olinza osiba notalya kati nze nasiba nti amma emipiira kati wuyo gundi bagikubye England gye nadde empage kati yagenda amugambe bamwingirize Rich singa abantu bamanyi bwe tutobye n'omugagga oyo singa tebatuwa n'amagezi gakola proposal omanyi Rich nga tutobye omugagga kati ekisooka batuvuma ekirala batulumirirwa bwe tebalina bagagga be basobola kuwa proposal double standards double standards batuvuma mbu tuli babi nnyo tuvuma mbu tuli babi nnyo abantu batukyawa ate ogira bati kale singa kati muli bagagga omukazi alyandeeseko e Bulaaya ne muvuma ye Promise Musoke yamuleeta n'amujja eri mu myala nga balya mukene baali basuulira mukene na nnyaanya enkalu tebatadde akawunga Musoke n'amuleeta n'amuyigiza okulya bbaga ye kati gwe Promise Musoke yali kututeetya mu restaurant wali tosaana kukozesa fooko na wuuma akambe ne wuuma kati yera yalina okusokeza eri mu paaka ekirala ekyannumye nnyo Rich ekirala ekyannumye nnyo kyampisiza bubi yatugambye mbu tulina obulwadde bwe bayita PDD yabulina obwo obulwadde bwe ate ojje weegendereza abalwadde baagala nnyo okuwaayiriza bannaabwe obwo obulwadde ye yabulina obwo bwa PDD yagambye babuyita bata mbu bamuyita PDD kati nabadde sibutegedde kati nina mukwano gwange abeera Scotland n'abumpandiikira n'aŋŋamba nnaku obulwadde bwa PDD butegeeza mbu pediatric dispenser oba kale saabitegedde bulungi naye yabinnyonnyodde mu Luganda naye mu Luzungu so akyogera n'agamba mbu obulwadde butegeeza mbu obwongo bwaffe tebwakula mbu twasigalaawo nga bulaba omwana ow'emyaka 3 obwongo bwaffe bwakoma mbu kati ebintu bye tukola eby'abaana abato mbu tetwakula tuli awo tulina PDD obwongo bwasigala eri mbu obulwadde obumulumira ddala kubanga yayomba wano mbu Musoke yamugulidde enkoko nnamba n'amutuuza mu paaka ekifo ky'okusiima Musoke naye kakati bumulumidde nebbanga obulwadde obwo bumulumidde kubanga omukwano gwange abeera mu Luganda obadde okimanyi nti Promise abawala bonna abeesitiza nti tebamwagala anti namukadde n'akyakompitinga nabo era bamanyi n'omugamba waayi lwaki togenda wa musajja wo kati yalowooza akyali muto era yakona alowooza akyali oli Promise omuto kati bwe bulwadde bwayogerako abasawo bamugamba bw'ogyomulabe kubanga kamala okulaba wano obulwadde buno mu Luzungu babuŋŋambye agenda n'asiba mbu naye ayagala ayambale kundisho ekibutobuto kyonna nga kyonna kiyiseeyiseemu ekibasito amaka akusibule n'okusiibula yita kubalala amansigale nga ndaba enkya nnyina okukola after work kale beera bulungi kale naye Promise anaamalako nga waakutta okuba nga si wangu Promise mbadde waakutta okuba nga si wangu abaana balinga bimotoka byantala abo n'abasobola postpartum obulwadde buno baŋŋambye butegeeza pervasive developmental disorder pervasive developmental disorder mbu tetwakula mbu fe obwongo bwaffe emibiri gyakula naye mbu obwongo tebwakula mental disorder where the brain doesn't develop well pervasive developmental disorder bwe yatuvumye anyway obulwadde obwo tetubulina
era ffe nga ffe waneeno ko ffe bwe bagambye abalwadde we are all responsible citizens tusasula emisolo tukola tuli bazadde we have children, we take care of our children. Abaana baffe tebaba tujjangako mbwoba tuli balalu tukola emirimu tusasula emisolo tutambula tebatuteekako bipande mbu tutambula so tetuli balwadde olw'ensonga eyo promise olabika gwe mulwadde kubanga n'omulimu gwokola kitugumanyi. My sister Tosha Magi nkulamusizaako, how are you darling? Liam Asha nkulamusizaako webale kujja. Naye nga tetuneeyongerayo akatundu akasooka kawedde nga tetuneeyongerayo njagala okusooka buli ali ku live awishingire bossi waffe twafunye dda bossi omupya temulina kye mutugamba omusaaga n'ensi musaagana abaana b'entalo twafunye dda bossi omupya mwabakyaliko oli bossi omukadde mwe mumanyi ffe twafunye dda bossi omupya bossi waffe Mimi the boss chick happy birthday. Njagala buli muntu ali ku live atekewo akagambo happy birthday the boss chick. Boss waffe omupya mwamudde ku bikadde busuma tuli kubali abeetonda simanya beetonda mwetondera omugagga wammwe mumuleete ayina okusooka neetondera boss waffe kati tugenda teekawo embeera tugenda teekawo ensasagge musaaga tugenda teekawo ensasagge omugagga wammwe ayina okujja neetondera omugagga waffe olw'okuba yamuteekako embeera nakompitinga naye. Jjukira omugagga waffe ye yaleeta zigguki ye yaleeta ebitanda ebya Gucci ye yaleeta amasuka aga Gucci ye yaleeta akatambaala aka Gucci ye yaleeta akasenya aka Gucci ye yaleeta ensawo eya Gucci yaleeta essaawa eya Gucci yaleeta enviiri eza Gucci. Temulina kye mutugamba omugagga wammwe ayina okujja neetondera omugagga waffe. Happy birthday Mimi the boss chick. Muteekeewo atateekawo enamu bulooka ngenda mukuba ekibulooka twafunye omugagga omupya tetukyegwya tetukyagambwako ate tugenda ate kuba bazibu ketwafunye omugagga omutuufu tugenda kuba bazibu nnyo Mimi mwenna mukimanyi omugagga wamwoyo omugagga ow'akapapula yakopa mugagga waffe. Mimi yaleeta akasenya aka Gucci fooko ya Gucci buli kimu ekyenyumba ye Mimi kya Gucci ne kapeti y'embwa za Gucci za Mimi ya Gucci. Tugenda kuba bazibu nnyo temugenda tusobola mwabali abanoonya sympathy mufudde temugenda tusobola. Omugagga waffe yagambye agenda tukolera holiday tugende Dubai nga tuli ku mazzi tuseeya buseeyi omugagga omutuufu Engineer Rwasa nkulamusizaako nnyo naye mulekerawo ebintu bya sympathy wano aba sympathy temugenda sobolawo. Engineer Rwasa ffe nga ffe abaana b'entalo tugenda kusalawo Facebook yeeyawulemu ebitundu bibiri ab'entalo n'ab'emirembe. Ab'Isirairi mubeere mu mirembe gyammwe naye ate ne bano Abaisirairi bagamba eddiini yatandikira Isirairi Yesu yalokokera Isirairi Yesu yalokola Abaisirairi naye be basinga effujjo mu background kakyovula baffe abaana ab'entalo tugenda lemerako tugenda kweyawulamu ab'entalo tubeere bantalo abaagala live ez'eddembe kikuuma ddembe kikuuma mpisa nammwe mugende eyo ffe tugenda sigala wano ku ntalo. They wanna play sympathy and kuwayiriza all the time. Tebagenda tugenda kuba bazibu maama nnyabo. Guno omwaka gunaggwerako tulina nze ndi Newton abali Newton ne ekikompula kiyinza okusangaawo wakati mu No Man's Land nekikuba n'ogweri kiyinza okusanga Engineer Rwasa wandisazeewo n'ogamba ndi eno oba ndi eno naye ekikompula bwe kiyinza okusangaawo mu No Man's Land nga kibadde kirumba Isirairi nekikubamu ggwe
omugagga waffe yalina n'ekitanda ekya chandalier. No permanent friends or enemy. For me, team real life also winning team. Hey, batandise bye batasobola. Jagenda nkulamusizaako. Ze ndi gaali ya mukka. Bagenda ne batandika entalo ze batasobola. Entalo bwe zibatuddemu batandise sympathy. Ebintu ebyo tebiba birungi mwegenderere. They always provoke me and play sympathy. Mwegendereze. Toyingira mazina ga nkima nga toyagala mukira gwa nkima kukuunako. Enkima zizina bwe zinyenye emikira, zinyenye emikira. Kati goba toyagala mukira kukuunako, lwaki oyingira amazina g'enkima? Jukira enkima zine emikira emiwanvu. Enkima zine emikira emiwanvu. So, woba toyagala mukira gwa nkima gukooneko, toyingira mazina. Ahulira. Mwe mwatandika ebintu bino, mugenza okulaba kibatuddemu. Mutandise mbusimanya mukola biwandiiko, mukola ebiwandiiko bya sympathy, apologize. Omuntu okera kumacha n'owandiika ekiwandiiko mbu apologizing ku bonna be nanyiiza. Muri fake. Kati kyemuzzaako kyonna twakibaze dda. Twababaze dda. Jjukira ffe tuli step ahead. Tuyina amagye, tuyina abakesi, tuyina ba advisors b'entalo, dino ejje ddene. Abaana b'entalo tuli bangi, ab'entalo tuli bangi, ffe tubasinga ejje. Abaana omusaaga. Ebintu mwe mwabitandika. Bambi they will start again shortly. Hey, Michelle twababaze dda. Twabaze tuli step ahead. Olira. Omugagga waabwe ffe tulina omugagga ffe omupya. Happiest birthday the boss chick Mimi. Mutekeo boss chick Mimi the boss chick. Mimi the boss chick. Owulira kadogo mukambwe muko. Tugenda kuba bakambwe muko. Tubadde tetunajjayo bukambwe. Naye kati tugenza okulaba ate akamanyiiro mu kampu eri balina kati batanso okuleeta akamanyiiro bakola character assassination bawaayiriza basiige evvu. Tugenda kwongezaamu obukambwe kati. Tugenda kwongezaamu ku bukambwe. Tugenda tandika okukola entalo nga teziggwa nga zibeera continuous. Nganze bwe neebakamu nga asidi ayimuka. Nga asidi bwe yeebakamu nga Rich ayimuka. Ate tugenda tandika okuba. Waliwo tugenda kubanga tukubanga senga asidi akubira ku Snapchat nga Rich akubira ku TikTok nga nze nkubira ku Facebook. Entalo nga zikola idinga ng'olondawo olutalo lw'obeerako. Temugenda kutumalako mirembe mwe mwabitandika. Already muri bakambwe. Tekimala. Tugenda kulya ku nnumba tunyone ku Dyson mulyoke mutegeere nti tuli bakambwe muko. Twajja neno ne twekebeza siriimu ku live nga mulaba. Nga mususu okutuwaayiriza. Mbu era twabajjanjaba balwadde basiriimu ne tunyiga ne tujja ku live ne twekebeza. Ekyo tekyabamalidde kati mutandise kuwaayiriza. Era muwaayirize byo mutebiggwayo. Tugenda kulya ennumba wano, tugenda kukwata enjuki tuzeeteekeko ku wano ku live mwe bamusaagani. Twafunye dda omugagga omupya. Tiimu n'okasajja nkulamusizzaako. Weebale kubeera muntu atali walunnyo. Tiimu n'okasajja ono omulaba. Yajja n'abeererawo Rich n'agamba nze Rich badde wange. Newe munaamuyisaamu ne mumuwaayiriza Rich badde wange. Wano baadde batugamba. Mutuweeyo abantu 5. Rich be yatandika nabo ng'akyali nabo. Rich yatandika ne ttiimu n'okasajja era bali bonna. Rich yatandika ne Bobby era bali bonna. Rich yatandika ne Bananzo era bali bonna. Kati lwaki muwaayiriza munnamu? Lwaki muwaayiriza Rich? Tugenda kweteekako enjuki zitulume tutandika okugaayagaaya ennumba tugaye ne ku misumaali.
Musaaga mwe n'okusaaga. Mwe mumanyi bemusaagirako. Tugenda kumeketa emisumaali nga tuli wano ku live zidde okunywa. Nze nendaba abantu batandise ebintu bya sympathy. Mwe mwabitandika nga lumu. Mwe mwabitandika kati mulabye kibatuddemu. Mutandise okukola kuzannya obuzannyo. Omusajja kino ekisajja ky'okumwalo mbu kikoze apology kati ffe twamaze ddo basoma. Sarajjo yakoze postinga awaana omugagga waabwe Eddie Mezaya n'amugamba nti taata w'abaana b'omugagga ali London ayoola kasasiro. Have more than 50 friends I started with. Naye baana mmwe mulina violence. Mbwa omugagga ali Kampala ayiwa ssente kyokka taata w'abaana baali London asitula bibox. Ndowooza olaba. Kyokka ffe batugamba mbwa omugagga tumuwe proposal mbwa atukolere business gy'atasobola kukolera na taata w'abaana be. Obwongo. Mwabadde muze nga muze kubira mu sympathy era gye mulimu. Kubanga omugagga baamutuuza ne bamugamba wayokyezza. Oli kyoma wayokyezza. Okibulira omugagga baamugamba wayokyezza kati oba olina okuddayo emabega n'okomerawo mu sympathy. Jjukira abantu wano abasinga babakwata nnyo obujega. Abantu abasinga temusobola kwawula nvunza ku kagina. Envunza n'akagina bifaanagana kati oba tosobola kwawula. Kyovula ababakwata speed ne babakubisa sympathy. Kati ffe tuli step ahead twabategedde dda. Omugagga yayokya ekyokwokya kyo baamutuuza ne bamugamba kyo wayokya. Kati ky'oba okola amagye gazzeeyo oga training mukomerewo mu sympathy. Awo mugenda kuba muwangudde abaana b'entalo. Temugenda kuwangula musaaga mmwe. Wamma omutima gulina otulumira boosi waffe. Boosi waffe tugenda mwana paka kufa. Ate ono kwe tusibidde tetugenda muggyako ngalo. Kati tulina jjukira muno otalaba abawabuzi. Baatuuzizza omugagga waabwe oyo ow'amayuuga ne basooka ne bamuggyirayo. Baamuggyiddeyo buli bujulizi obulaga nti yakola ki. Yasasula abawemula abaana, yasasula abawemula abazadde b'abantu, yasasula buli muvumi w'oku Facebook ne babimuggyirayo. Era babimuggyidde n'akuba essimu kwendikoota. N'atuuza kampu, yakubye essimu mu kampu. N'abagamba mutandike okuggyayo buli vidiyo gye mwali nga muvuma. Muggyeyo buli post ezaali zivuma. Bwe mugenda kyova olaba kino ekisajja ky'okumwalo kyagambye ngenda kuggyayo vidiyo zonna ze nali nvumamu abantu nziggyeyo post zonna. Baamugambye obwo buba bujulizi nti naawe osasula abantu ne bakola ki ne bavuma. N'ate omugagga era wayokya dda. Mayuuga wayokya dda. Ffe vidiyo tuba tuzirina. Tulina hard disk wait. Ffe abakozi ba content tubeera ne hard disk